with the authority entrusted in me as the new leader of the National Unity Platform, I give you a go-ahead to fly your umbrella. Omulungi ndaba ku muno ssaawa zino eno dambarega amanya gange era nga nsinzidde Kamwokya okuweereza olunaku lwa leero tuli Kamwokya era nga tuzze wano eno ensonga etuleese si ndala wabula yekisinde kya People Power nga ku luno baleeseeyo akapya. Omulundi guno eno abantu bangi mbadde mwebuuza People Power abantu banoona form bajjuza form ez'okusaba kadi ya People Power wabula People Power ngatti kuba People Power yali yakyatula lunye nti yo si kibiina kya byabufuzi wabula kisinde ekigatta ebibiina ebyabufuzi ebyenjawulo era nga buli muntu akkirizibwa okuba nga yegatta ku People Power. Ku mulundi guno eno omukulembeze w'ekisinde kino eno Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba nga unveilinga ekibiina oba akabonero akagenda oba nkakozesebwa abannakisinde kya People Power abadde baagala kaadi eno n'ekibiina nga People Power egenda kuba yeeyubudde okuva mu kiri kye tubadde tumanyiddemu nga pressure group okumulundi guno eno tugirabire mu format endala eya political party era nga ngateeko tugende mu lukiiko lunene olw'abannamawulire twongere okuba nga tufuna details ku nsonga zino eno zonna era nga byonna mugenda banga mubifuna wano ku muno wennyini ambarege amanya gange temuvaako katugende munda tulabe ebigenda maaso. Ladies and gentlemen, today we gather here yet again for another very important step in the liberation struggle of our country. When we started the People Power movement about 3 years ago, we had a lengthy discussion about whether or not to form a political party. Our discussions and debates led us to the conclusion that it was both untimely and unpractical to form a political party. And in any case, we were alive to the fact that the regime would foil any attempt to register People Power as a political party. And indeed, at the end of 2018, our legal team tried to reserve the name People Power just in case we needed to formally register at some point. But as expected, we found that this name had been reserved and flagged so that we do not register it. Since then, we have continued to struggle as a political and social movement advocating for change in our motherland, Uganda. Therefore, while we believe so much in multi-party democracy, we knew and still know that the present circumstances have been largely restrictive of political parties. You have all observed in the past the challenges that have been encountered by our comrades in the FDC, in the DP and other political parties. Our view has been that we should maintain People Power as a political movement and yes, as a glue that brings all Ugandans from different political formations advocating and struggling for change. As you all know, ladies and gentlemen, our mission has been and continues to be Mission 2021. Right from 2018, we have been telling people to register and vote to get themselves ready for the elections of 2021, because we know that that is the only legal opportunity to overwhelm the MUSEVENI dictatorship. Ladies and gentlemen, for weeks and months, there has been one big question, not only from the supporters, but most importantly, from the leaders. The question has been, what symbol are we going to use in this election? A few weeks back, we unveiled the Election Management Committee of People Power, and yes, we have received more than 10,000 comrades expressing their desire to run under our platform. Every day we've been receiving countless calls, and the question has still been, what symbol are we going to use? As expected, all our people would want a uniform symbol, ladies and gentlemen. And we know, as we have learnt over time, that the symbol that will be given to Honorable Kyagulanyi, that is myself, the regime will make sure that none of our comrades get the same symbol. Therefore, we had to work around the clock to find an answer to this question. Therefore, we realized that we must act
and act now. And today, I am very happy, ladies and gentlemen, to announce that we have an answer to that question. As Mandela taught us that a freedom fighter learns the hard way that it is the oppressor who defines the nature of the struggle, and the oppressed is often left with no option but to use means that mirror the means and strategies and styles of the oppressor. So having realized that the People Power movement would never be registered as a political party under the Museveni regime, it became very urgent and expedient for us to find a solution. A few months back, ladies and gentlemen, we predicted that we will find ourselves in the situation we are in today. So we silently set out to identify a platform which we would use to answer this question. Although many political organizations and parties had reached out to us, our first and most important criteria was to look for information which shares the values, aims, and objectives that we share as well. But there was a political organization whose message, objectives, and aims rhymed with those very close to us. And in order to make the message stronger, in July 2019, we went ahead and successfully changed the name of this political organization from the National Unity, Reconciliation and Development Party to the National Unity Platform. Therefore, ladies and gentlemen, I stand here today to announce to the nation that we are unveiling the National Unity Platform. I'll say that again. I stand here today before you, ladies and gentlemen, to announce to the nation that we are unveiling the National Unity Platform as the political wing. I'll say that again. That we are announcing to the nation that we are unveiling the National Unity Platform as the political wing of the People Power movement. The National Unity Platform is a duly registered political organization with the Electoral Commission, and the symbol is the umbrella. People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. Finally, I know there are those who may ask where this leaves our comrades that we have been working together, our comrades who belong to already registered political parties and organizations. Friends, we are People Power, and in the coming days we shall embark on a process of formalizing the People Power Alliance. The People Power Alliance shall be comprised of different political formations and parties which we have been working with all along, and of course those that are willing to join us moving forward. Formal engagements with many of these brothers and sisters and comrades have been ongoing, and they will continue. Finally, let me reiterate that what we are launching today is largely a symbol of a political platform that will usher us in the 2021 elections. Akabonero ambulera. Akabonero mu Luganda mimvuli. But we shall continue to do activities as the People Power movement. Friends, this is not a new phenomenon. Throughout history, liberation struggleists have often found themselves having to run their course with a political wing and activist or military wing. As the ANC of the great Nelson Mandela was a political party in South Africa, but they found themselves face to face with the realization that they had to form a military wing called Umkhonto we Sizwe. The examples are so many throughout history, but in our case,
we have consistently said that we are non-violent. We have no plans of establishing a military wing. Our military wing is the people power movement, and our weapons are our words and our ideas, not arms of destruction and violence. To the candidates that have already picked the expression of interest elections, the Election Management Committee will be reaching out to you, and the details and guidelines will be given to you. Now, very finally, I want to salute Mzee John Bosco Chibalama, the immediate former president of the National Unity Platform. Sir, I want to thank you. Sorry, I had names mixed out. The immediate former president of the National Unity Platform is Mzee Moses Chibalama Nkonge. And sir, as I invite you to say a word, I want to salute you for your leadership and your vision and your humility, because the nation moving forward will know how a gentleman like you reached out to us and desired to give a contribution to the struggle of the country we all call home. So it's at this juncture that I want to invite you, sir, to say a word or two to the people of Uganda. I thank you. People power, our power. People power. It is such a pleasure to be here this morning at this colorful function. This dream came true for me and a few comrades, if you may stand up for recognition. My comrades from outgoing Secretary General, the other members with whom we have started, what used to be called the National Unity, Reconciliation and Development Party. Since year 2004, around December, that's when the party was formed, and been able to satisfy government requirements and or whatever is demanded of a political party. So our political party is very, very up to date. There's nothing lacking. There's nothing lacking there, whether accountability or anything is up standard. So we come here with clean hands. When the Honorable Kyagulanyi competed for the Kyadondo East constituency, we did follow up him so closely. And we wondered what a young man, the message that he used to give out, almost echoing our inner feelings and the reasons why we had formed their political party. So we always admired Kyagulanyi Robert, for that matter, because the issues he was concerned with are issues of Ugandans, of different ages, young and old. So we are very much concerned. We reached out to Kyagulanyi to find out whether he had come across our constitution, whether he had gone through our areas of thinking, admiration, and so on. So Kyagulanyi, since then, about 2 years now, we've been talking as friends, Ugandans, talking about issues that concern Ugandans here. So it became so easy and possible for us to chart out a program of why don't we join ideas together. He had to make a lot of consultations. He took his time, but we also went on with our normal work of running the party left and right throughout the country. It's only when my colleague Kyagulanyi came out recently on phone that what did you offer? Is the offer still on the table? We said yes. If you are coming with our grouping and our people, we shall welcome you.
And he pushed the thing so fast, and we went through all the processes of handing over and clearing all necessary issues that would hold us back. And here we are today, where we come to unveil the cooperation, the merger, we want to call it, of the People Power Movement and National Unity Platform. Now, those who think that Kyagulanyi is only for younger people, I think are mistaken. Because I can't be counted in the younger people. We are here because of the very good ideas that Mr. Kyagulanyi has for the whole country. Honorable Kyagulanyi speaks for the young and the old. Honorable Kyagulanyi speaks for the young and the old, the men and women of Uganda. He is the voice of oppressed people. Therefore, we are very, very humbled when out of political platforms and formality, he chose to join the National Unity Platform. And eventually take over its leadership. I would explain to you that we are not here for just exchanging of colors. We are here to exchange the leadership or unveil the new leadership of this political grouping. As for me, I've done my job. 16 years steering this party. Now it's high time we hand over the party to young men, young people. Our power. Now I want to confirm to the country that recently we had a delegates conference at which Robert Kyagulanyi Ssentamu and the other comrades were elected as the new leaders of the National Unity Platform. As we speak now, I, Konge Moses, and my colleagues here, we stepped down since the day of the delegates conference. That was 14th of this month. And all formalities were sorted and ironed out. We signed all the necessary legal documents, and all the requirements with the Electoral Commission were registered. So Mr. Kyagulanyi here is the new president of National Unity Platform. So Mr. President, I wish you well with your team while you stay at this political platform forward for the good of Uganda and the future of our people to come. I thank you so much. I thought this umbrella should have been here so that I hand over officially while you witness.
Let's first put down the umbrellas. Umbrellas down, let's put the umbrellas down. Aha, Abayingidde. Yingira. Oba walize wali. Yingira ngenda kukula tumaliriza wano. Can't you interpret? Kuno sebo kuyingira. Wali ng'oli wali. No, move here, this aside. Sebo. Genda. Squeeze. Omwami omuleka yingira kuyingira. Omwami tumwetaaga. Nini yaje? Nini owuya yinga kwala mukati. Thank you, ladies and gentlemen. Let's resume our seats. Omwadde wabadde atudde. Buli omwadde wabadde atudde bannaabe. Umbrella ye. Buli omwadde wabadde atudde. N'akakuba kaako katandikidde. Omwadde wabadde atudde. Nusipa platform ya makulu boy. So, with the authority entrusted in me as the new leader of the National Unity Platform, I give you a go-ahead to fly your umbrella. Bonna bagateeka wano. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, shall wear the victor's crown. In the new Uganda. Olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule, olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. Tuliyambala, 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 engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Like we have always been saying, people power. God is in this. Like we've said before, God is in this. It is just as soon as we raise up the umbrellas that the rain starts. Thank you, ladies and gentlemen. So the rest of the details.
The rest of the details yonna tujja kuba nga tubategeeza bani abagenda okubanga bali mu kkooti n'ebirala byonna. For now, this is done for the unveiling. Thank you very much, everybody. Mukulu Innocent, olunaku lwa leero ki ekigenda mu maaso wano? Omuntu ali omutegeeze ki ekigenda mu maaso wano ku kitebe kya People Power Kamwaki? Kyangu nnyo ekibaddewo olwaleero. People Power olwaleero etuuse ku kkula. Ekkula ery'amaanyi mu byafaayo bya Uganda. Ebibuuzo bibadde bingi ng'ekibuuzo kiri kimu, mugenda kukozesa kabonero ki? Teri abamanyi. Lwaki mugamba abantu okukima kaadi? Kaadi mugigabira ku musingi ki? Temuli kibiina kiwandiise. Olwaleero Honorable Kyagulanyi, omubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo, atugambye olwaleero kifuuse ekibiina ekirina ne simbo ne logo etugatta ffenna. N'olwekyo ekyo kiddamu ebibuuzo byonna ebadde bigambibwa. Lwaki temwalujasalinga kibiina? Anse tegerekesa olwaleero nti timing, kubanga kino ekibiina okusingira ddala ky'abavubuka bato, timing ebadde leero era kikoleddwa. N'olwekyo olwaleero tugenda mu nkyukakyuka y'okukyusa President Museveni nga tulina we tusangibwa. Bwe bafumbo tuli bagatte, si bannakiyombekedde nga bwe kibadde kitwalibwa, era tekyali addamu kubuuza nti kaadi ozigabangaani. Tukwatagana era ffenna ekitugatta okuva ku Kyagulanyi Honorable paka kunze tugenda kuba tugattibwa ekintu kimu, ambuleera. Era oyo yenna agamba nti wa People Power banaamulabiranga ku ambuleera. Ekyo si kintu kitene. Buli omu kibadde kimweraliikiriza naye olwaleero kiddiddwamu. Olunaku lwa leero People Power efuuse ekibiina oba? Efuuse ekibiina eky'ebyobufuzi. Yesewe. Kino kitegeeza ki eri People Power ng'ekisinde tekigenda kubazaamu emabega, kuba emabegako mbadde ekisinde nga buli omu ajja mumwaniriza. But right now mwe mba mufuuse political party tekigenda kugoba abantu ab'ebibiina ebirala. Tekigenda kugoba muntu n'omu, wabula kigenda kuleeta abantu batuufu. Oli abadde agamba ndi wa kibiina gundi ne People Power, ndi kibiina gundi ne wa People Power. Kati percentages osobola okubuzaabuza People Power abadde percentage ki eri gyava percentage ki. Nikye tulinawo olwaleero oli agenda kujja mu People Power ng'agitegedde ng'era gyagenda okutambula nayo. N'olwekyo bano abayimirira eno n'eno emikisa gyabwe gikenderedde ddala, kuba tojja gamba nti olina simbo bbiri, olina eya FDC neya People Power, olina eya DP, olina neya People Power. N'olwekyo muganda wange kino kiyambidde ddala. Okay, Council, olunaku lwa leero ki ekigenda mu maaso ku kitebe kya People Power wano we tuyimiridde? Wano we tuyimiridde ku kitebo kya People Power Kamwokya ekigenda mu maaso kwe kuba nti Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bwa People Power bubadde bulaga eggwanga n'abalonzi n'ensi yonna nti tufunye akabonero akamanvuuli oba gyoyita umbrella mu luzungu, okuba nti nno ke kabonero ke tugenda okukozesa ku bakandidates bonna bagenda okwesimbirawo mu People Power. Kitegeeza n'ekyo nti ku lunaku olw'okukuba akalulu oba ku ballot paper omulonzi yenna ng'awagira Kyagulanyi Ssentamu oba abantu bonna Kyagulanyi Ssentamu bayimiridde emabega okulaba nti bagenda okukola naye mu gavumenti empya, bagenda kuba baliko akabonero ka manvuuli era omulonzi alina kutiikinga wali manvuuli ku lunaku olwo olw'okulonda. So ekyo kye kigenda mu maaso wano e Kamwokya. Kino kitegeeza ki eri abantu eri People Power ng'ekisinde then n'abantu ababadde bagyegattako ng'ekisinde kati ng'essaawa eno efuuse political party? Abantu abo temugenda kubagoba kuba emabegako tubadde tulaba People Power nga attracting abantu okuva mu sefiya zonna ez'obulamu, abali mu DP, aba FDC, abali independent, NRM, bonna abadde bazze babeegattako. So kino kitegeeza ki? Ekisookera ddala People Power Movement esigaddewo nga egatta bannayuganda bonna abalumirirwa enkyukakyuka oba bali mu kibiina kyo bali mu kibiina ki naye kasita babanga boogera olulimi olwagala okununula bannayuganda mu mirembe. People Power Movement esigaddewo. Ekikoleddwa nti waliwo ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform. Ekibiina kyo kibaddewo mu kasirise naye nga kikola ebyakyo naye nga kifaanaganyiza ddala endowooza ne People Power n'ebigendererwa na buli kimu gwe buli olaba Kyagulanyi kyayogera n'ekibiina kyo bebiri mu constitution yaakyo. So ekibiina kyo kyatuukira omubaka Kyagulanyi naye n'akituukirira n'obukulembeze bwonna ne legal teams ne tugezaako okulaba nti simbo ki gye tunaakozesa olw'okuba nti ekibiina kino kyolede kiwandiise mu mateeka ng'ekibiina ky'ebyobufuzi bakkaanya nti engeri ebigendera gye bifaanagana Kyagulanyi Ssentamu alondebwe nga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform.
era asigale nga ye president wa People Power Movement naye ng'ekigenderwa abeere nga controlling affairs za National Unity Platform n'ezi People Power Movement kubanga ebigenderwa bifaanagana asigale nga ye president wonna naye afunire abantu be akabonero ne bannayuganda akabonero ke banaatiikinga. So ekibiina kya National Unity Platform kisigaddewo ekiringa registered organization wa party ne People Power Movement esigaddewo era bana bali mu bibiina ebirala omukulembeze waffe Kyagulanyi akinyonyodde bulungi nti tetubayinaako buzibu nti waliwo enteekateeka eteekebwa okulaba nti bajja kubeera nga mu alliance gyoyita enkolagana ennungi tebali muffe munda naye tubayina mu nkolagana nti waliwo tusobola okukkanya nabo tusobola obutakkaanya nabo so abo basigaddewo naye olwaleero People Power Movement yeetongodde mu butongole erina akabonero kayo erina president waayo Kyagulanyi under National Unity Platform era under People Power Movement. Yes. Obubaka obusembayo kanso. Obubaka bwange obusembayo eri abatulaba buli nti olwaleero tufunye akabonero ka manvuli umbrella eri abalonzi bonna nze Shamimu Malende nzija ku People Power nga omubaka omukyalo wa Kampala District nkugamba nti akabonero akagenda okubeerako kagenda kuba ka manvuli tulonde abantu abalumirirwa enkyukakyuka tulonde abantu abateemotyamotya ku mbaka Kyagulanyi Centamu tulonde abantu abalumirirwa omuntu owa wansi so buli candidate wa People Power ajja kubeerako akabonero ka manvuli okuviira ddala ku Kyagulanyi Centamu ne bonna abanabeera bakkiririza mu nzikiriza ajja kkiririzamu oba bagenda okukola naye mu gavumenti so mutiikinga abo. Toyanziza nnyo kanso. Honorable, sitwagala otubuulire ekikwasiza umbrella mu budde buneeno ng'enkuba tetugirabayo. Amanya n'eddoboozi nze Zulaika Nalukengese Kitoka Sujja. Pozi ekinkwasiza umbrella eno tuli wano ku kitebe kya People Power Kamwokya nga omukulembeze w'ekisinde kya People Power yakalangirira. Abantu bonna babadde aba People Power abayino kutubadde bafuna okutisibwatisibwa kw'enjawulo nti behold tufunye we tugwa bonna babadde baliyo nga boogera nti muli People Power si kibiina kya byabufuzi nga balinga batweyambisa obweyambisa kakati tubelonginga mu National Unity Platform NUP ekyo ekibiina ekitugatta ffe ng'aba People Power. However, tungera honorable wakirambise nti tulina ba members baffe okuva mu political parties ez'enjawulo tugenda kubanga tulina alliances ez'enjawulo kukiriziganya gwe kiri nti unity kijja tugatira ffenna wamu era akabonero akapya akalangiriddwa kekanaka umbrella gyenkutte so buli mukulembeze yenna anaabanga yeesimbye ku tiketi ya People Power oba National Unity Platform kano ke kagenda okubeera akabonero ke era ke kabonero kange era ke kabonero k'Abannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka abo abalaze interest. Kino kitegeeza tetugenda kulaba abantu ababadde bazze ne DP stroke People Power FDC stroke People Power nga badduse bazze mu bibiina ebyabwe. Well, fenna twagala nkyukakyuka omuntu yenna anadduka kijja kuba gye kiri naye nga honorable Kyagulanyi akirambise bulungi nti tulina aba members ab'enjawulo abali mu political parties ez'enjawulo nti wagenda kubeerawo alliance okukiriziganya okwegatta so banaaba okukiriziganya okwegatta nga bakkiriza era nga balaba nti kibayisaawo definitely bajja kukkiriza okukozesa umbrella eno kubanga yempanguza ani atamanyi nti People Power yempanguzi for now nga bwolaba nti gye buvudde buli bwe balabanga ekisumuluzo nga batiikinga tekiriko right now kya People Power era akabonero ke kano umbrella kakati kitwale nti buli wonoolaba umbrella ng'otiikinga naye ate bakandidates mwenna abeesimbyewo twagala mu kitwale nti kinaaba automatic mukole ebyo ebibeetaagisa okukola ku ground mukole emirimu gyammwe ate naddala nga munoonya akalulu ka honorable Kyagulanyi kubanga bino byonna yabituleetedde ate era gwe twagala abeere president wa Uganda addako. Obubaka bwo obusembayo eri abalabe baffe. Obubaka bwange obusembayo eri Bannayuganda mwenna mwebale kwebereramu temunyweza kino tekibaleetera okurelaxinga kubanga tetunatuuka gye tulaga mission yaffe eri 2021 right so katuli mu 2020 in this period we batugaanidde ebintu byonna okukuba laris bataddewo scientific elections mwebereremu mugende munoonya akalulu temubeerawo nga mugamba nti automatic bajja kunnonda no ground olina ogyekolera mwe naddala ba candidates abeesimbyewo ku bigundi ebyenjawulo ate kikukakatako gwe candidate okubanga onoonyeza Kyagulanyi akalulu kubanga ye takuwa masanyalaze gwe mukozesa bukozesa nedda naye munoonyeza akalulu ogende mu naddala ba member ba parliament nti sinze okubaleetera nga bye muteesa wadde bituufu ne bitayita muli batono mu parliament omukulembeze aliko taba favoringa
imbagamba mugende bwe tunabeera bamemba ba palamenti nga tuli bangi mu palamenti nga tukiriziganya ne mukulembeze waffe gwe twagala abeereko ebiteeso byaffe byonna bijja kuyitamu mission kugenda aga amateeka ge bateeka baganyigiriza bannayuganda kugaddamu kugakola kigamedinga gabeere nga teganyigiriza bannayuganda bannabukoma nsimbi bannange mwena gye muli mbadde ndi eyo mu kyalo ng'era tulwana olutalo lw'amaanyi oluliyo abavubuka bagezaako babuzaabuza naye kituufu mukimanyi tutiisibwa baminisita abali mu gavumenti ab'enjawulo nga bagamba nti nno tugenze okutabangula abavubuka naddala abo abali abagamba nti nno bakulembera abavubuka naye ng'ate tebabaweereza abavubuka nga bwe balina kubaweereza bannabukoma nsimbi mbasaba mwebereremu Kyagulanyi ye pulezidenti addako mutunule nnyo abo ababaka be mulaba nti nno tebabayamba era temubawa naye ababaka be mulaba nga babayambye mubawe ate mwongere okubaluŋŋamya people power our power Tuyanzanya nyamu mukulu twagala otubulire ku mbeera egenda mu maaso wano we tuyimiridde wennyini. Neyanziza ssebo amanya nze Honorable Nsubuga Hassan okuva e Kasanda South. Olwaleero tuzze nga bannakisinde kya People Power. Abantu bangi badde batubuza ebibuuzo bingi. Mugenda kujja kuvuganya kuba President Kyagulanyi ajja. Naawe ojja kubaka bwa Parliament ne bannammwe abalala. Naye mugenda kikwasaganya mutya nga temuyina kabonero. Mugenda kujja n'abantu mu Parliament nga bali independent babawo obutebe wali obwabwe kubanga bwe kimanyiddwa mu Parliament kyabali independent balina obutebe bwabwe batuula n'aba opposition n'aba government ntubagamba nedda engeri gye kiri nti tuli kisinde kya People Power era nembaga nti saawa yonna tuli mufumbiro tufumba tujja kubabuulira kati olwaleero tuzze kujjula kyekibiina olwaleero tulonkinze akabonero kaffe nga ye umbrella era ekibiina kye tugenda okutambuliramu bakiyita National Unity Party. N'olwekyo olwaleero tumaze okulonkinga era abantu ne tubawa akabonero nga bwe mulaba nti tuli mu kusunsulamu wano bakandidate baleeta empapula okwewandiisa balabe nga basunsulwamu kati twagala okulaba baani abatambulira ddala ne Kyagulanyi kubanga abamu badde beekweka nze ndi NRM nnyo naye ndi wa People Power nze ndi wa DP nnyo ndi wa People Power kati buli mbuzi kye kiseeredde ku nkondo yaayo n'olwekyo ekituleese wano kulonkinga akabonero kaffe engeri gye tugenda okutambulamu Kyagulanyi ye President agenda koyisa akabonero kambuleera era buli gwe munaalaba nga ayina akabonero kambuleera oba okansala oba meya oba kinga mumanya oyo ye wa People Power era People Power nga movement esigaddewo ng'ekisinde era weekiri kyekikulembedde ekibiina kino kyetwegasseeko ekituwadde akabonero era nga byombi President waabyo ye Kyagulanyi Sentamu abasinga gwe bamanyi nga Bobi Wine n'olwekyo ntegeeza bannakasanda bonna ne bannayuganda bonna tugenda mu kalulu ka alaali si kalwali nga Museveni bw'abadde ategeeza titugenda mu kalulu ka alwali ffe tugenda mu kaalaali era tugenda kujjako mwami Museveni bino byonna bye tukola ffe byaffe tubijjula mpola mpola tetupapa era tubadde tuplaninga nga mutubuuza ebibuuzo bingi ku radio ne TV gye tubeera naye kati ne wano wennyini nga bambuuza ku TV yaffe eno banaye mugenda kwesa kabonero ki mwabe Kasanda nawa ne Uganda yonna kati olwaleero tujjudde era olujjuliro ndowooza ebivuddeyo bannayuganda n'ensi yonna bamaze okubiraba. Kino kitegeeza ki eri bano b'oyogeddeko ndi wa NRM nnyo naye ndi wa People Power ndi wa DP nnyo ndi wa People Power tetugenda balaba nga badduka ate bavudde mu People Power baddeyo eri ewaabwe. Kakati tuyina ensonga ttaano kwe tutambulira nga People Power. Ensonga esookera ddala ye ya demokolasiya. Demokolasiya kitegeeza nti buli muntu waddembe okubaako waalaga n'agamba nti ze wano nvuddewo okitegeera ffe tuli ku maanyi g'abantu era ekituteeka wano okubeera mu kisinde kino ekya People Power ne kino kye tutongozza olwaleero twagala okwawula ani ali ku bantu ali ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa n'ali ku sayidi y'abo abatunyigiriza kakati buli omu agenda kusalawo wa wadda kubanga ndaba aba president b'ebibiina abamu nga bagamba aba DP oba aba FDC oba abo bagenda n'embuyaga eyo ekitengejja talina waali kati twagadde okubalaga nti kyebabadde bayita kitengejja kati tuyina ennyumba tunywedde tutudde kitegeeza buli ayingira mu nnyumba ya People Power ng'asazeewo okudda ku sayidi y'abantu tetugenda kumwaniriza mu mbeera eno nga bwe mulaba bwe tujjudde ekibiina kino kye tugenda otambuliramu ng'akabonero kaffe tujja mukwasa kambuleera ambuleera ke kabonero ke tugenda omukwasa kye kijja okumwawula ku DP ku NRM FDC n'ebibiina ebirala
yesebo Tanzania mukuru Mumbeja tukusanze okutambulera ambulera eno yakinga tetulabayo nkuba nga ate n'akasana ka kigero. Ambulera eno tuva ku President Kyagulanyi ava ku unveilinga ekibiina ekijja ekya National Unity. Ekibiina ekigenda okugatta awamu ebibiina byonna tutambuze eggwanga lyaffe nga tuleeta enkyukakyuka. Ekibiina kino Mumbeja tukumanyi ng'omukyalo wa DP. Kino kikuleka waggwe kuba kati awo people power ebanga efunye weeyimirira nga yo kati gwabadde ali wakati awo mu people power ne DP kikulekawa. President waffe akirambuludde bulungi. President Kyagulanyi agambye ebibiina byonna bigenda kutuula wamu era bulijjo bikisaba kakati naye afunye ekibiina mwagenda okugira luli abadde nga ali mu movement nga bagiyita weevu nga bakiyita kino kati kibiina ekifunye ne simbo eya umbrella. Tusuubire kulaba umbrella ku ballot paper awali Mumbeja Nassolo Eugenia. Nze nsuubira kakati tugenda kulaba ekintu ekigenda okutambuza enkyukakyuka ng'ebibiina byonna byegasse wamu kuba kakati President waffe Kyagulanyi akimanyi bulungi waliwo aba people power abava mu Jema, waliwo aba people power abava mu DP. Era akyogedde awo era yabatadde into consideration sigama mbuno ate kyazze buzi nga takirowoozezaako era bagenda kutuula ate bwenzirako mu kibiina kyange ekya Democratic Party mwenzaalibwa mwenkulidde ekikulemberwa President Mao. President Mao amaze ebbanga ddene ng'ayagala okwegatta n'ebibiina ebirala tugatte amaanyi tutambuze eggwanga tutwale obuyinza era ekyo nze kyennindiridde okuva mu bakulembeze bombi. Yes. Obubaka bwe eri banna people power abali eyo abatasobodde kujja wano ne Bannalubaga South. Bannalubaga South nze Munnalubaga South munnammwe Nassolo Eugenia era agenda okubakiikirira mu Parliament 2021 era gwe mwagala ennyo gwe musuuta mbategeeza nti tuli wano e Kamwokya tubaddewo nga abasaale tubaddewo nga abajulirwa nga President Kyagulanyi aggulawo alangirira ekibiina ekijja ekya National Unity era tugenda kukyeyambisa bulungi tugenda kuleeta amaanyi mu Democratic Party people power tutwale obuyinza nga Katonda yembezi waffe. Tanzania babaddeko tubuddemu nga kabalonzi bokka Mumbeja obubaka bwe abalonzi bali mu Lubaga South. Abalonzi banga bali mu Lubaga South njagala munywere mutegeere nti people power ate yeeyongedde amaanyi bweguddewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity ekina umbrella gye mulaba gye nkutte tugenda kwegattira wamu tuleete amaanyi mu Democratic Party agafumbekedde mu Lubaga tuleete amaanyi ga people power tutwale obukulembeze obwa member wa Parliament nga tuwangulira wamu banna DP banna people power abali mu Lubaga South munywere ekintu kigenda kyeggunda bweggunze ekintu kigenda kinywera bunywezi kuno si kuyenjebuka kuno kuddamu maanyi kuno kuwaga kuno kweyongeramu ndasi mugume ensolo ku kizigo kweri Nassolo Eugenia mbaka wamwe 2021 wentunudde wemba mutunula Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tanzania Mumbeja umbrella eyo gyolaba emabega wange oba osobola okulaba emabega awo umbrella eryawo oba akabonero aka umbrella kabonero akatongozeddwa olunaku lwaleero era nga bannakisinde kya people power ke kabonero ke bagenda banga bakozesa ku ballot paper ebibuuzo ebibadde byebuuzibwa bibadde bingi people power egenda kujjanga ki people power egenda kuleeta candidate nga baani bagenda baba independent bagenda baki n'olunaku lwaleero byonna bididdwamu era nga ekibiina kitongozeddwa kya National Unity Platform era nga president wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kati asavinga mirundi ebiri nga president w'ekibiina ekyo ate era nga ye president w'ekisinde kya people power. People power nga movement esigaddewo era nga egenda sigala nga ekola emirimu gyayo ng'ekisinde era nga ekyasigala nga ekulembeza omulamwa gwayo ogw'okubeera nga bagatta abantu bonna okuva mu wokisi zonna ez'obulamu naye nga
ekibiina kye bagenda okuba nga bakozesa era omuntu agenda okukwata akabonero ka people power agenda ba ajja n'akabonero ka umbrella nga bw'okalabyawo emabega. Damarige manya gango badde mulayi mulungi nnyo okuba gye twatandikidde. Muno gwe mukutu gw'obaddeko era nga nkwebaza nnyo gw'abadde ndaba.